eriyo ekibinja ky'endaba ekyagala okuggyako President Museveni tyaluddeko kibinja kyekyo weekiriwo ebiri sina kimu kakati teri atayagala aveeko ffenna twagala aveeko okiraba naye nze mu magezi agange ne mu kubikulira okwange waliwo ebintu bye tuteekwa okumala okukola bwe tuba twagala kumuggyako era kino nkubiriza bannange abanuupu abaaki abajjeema abeefudisi bwe tuba twagala kuggyako mukulembeze wa ggwanga ebituufu waliwo abalala abalina okusooka okuvaako baani abo kati ng'abasumba tulina okusooka okuggyako abasumba batya waliwo bamufuti abalina okuvaako waliwo abagagga mu kibuga abalina okuvaako waliwo abakulira abasamizi abalina okuvaako kugamba omuti tosobola gusindula nga togutemye emirandira gukyalina emirandira n'amatabi onoogusigula kati bo bafuuka batya emirandira ngaabo bano abasajja ng'abasumba bakayanja baani abo ab'amaanyi bakakande basooka ne Museveni okujja mu 86 Museveni okujja bo baaliwo nga basumba kati eriyo omwana omwe yayimbye akayimba nti guno omulembe gwa Sarawano okawuliriza akakingisa akayimba ako kanyumidde omulembe gwa Sarawano kakati gavumenti yo bwega nti nsaze wano n'abalokole beegabanya ogutundu nti Uganda baagigabana nabo ne bagamba kati President Museveni nga bw'osaze wano naffe katusale wano tabanyega bali mu kubba abantu tanyega baba batunza amayumba babakola buli kimu naye olw'okuba mulembe gwa Sarawano yabaleka nti nammwe musaleeyo nange kansale eno olw'okuba mulembe gwa Sarawano yabaleka nti nammwe musaleeyo nange kansale eno kakati bali mu kwegabanya osonza otya abantu nti sente ogenda kuzimba kanisa n'ozissa ku akawunti nga gw'oyina omukono withdrawinga ebyo mu makanisa gali amanene tebiriiyo Ssaabasumba w'Ekereziya si alina obuvunaanyizibwa okuwithdrawinga sente z'Ekereziya agenda akole nedda ayinza n'okuba si signatory naye bano beegabanya Sarawano kakati wenjogerera olaba nti bakola bifaanagana President nga bw'ategese okuleeta omwana we ne Kayanja ategese omwana we Junior amuleese Ssenyonga yamaze okuleeta Josh mutabani we Serwadda yamaze okuleeta ndoza David mutabani we buli muntu kati aleeta mwana kuba mulembe gwa kuleeta baana kakati bw'oba oyagala kufuumuula kintu kino bano abasajja abadde abasumba ab'amaanyi mu kibuga tulina okubagoba kati nze ndi ku gundi eyo kati eriyo abalala nga nammwe muli mu kukola mugole abagagga b'omu kibuga ate abagagga b'omu kibuga babagobera n'ava atya mu ntebe nga yabawa ssente be batukozesa anaawaani ate golooza oyinza okugaggawalira mu kibuga nga tebakuwa kati okutuusa ng'oyagala kumuggyako olina okuboyikootinga ebintu by'abagagga abo ne baavuwala temuddamu kupangisa maduuka gaabwe abazimbye ebisaawe nga binnakivubo temugendayo mukiraba muzire ebintu ebimu ojja kulaba ng'omugagga asigaddeyo nga takyakola nga factory tebakyagigulako bintu kakati mugenda mujjako ojja genda okulaba nga ekintu kinafuye naye bw'obanga bano bakyali muli be babalemezaako jukira balina popularity bamanyikiddwa kati obadde ombooza ku kanisa Canada tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala
tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo Aloe Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna fe tujja kujja, era tukubire ku masimu gano wammanga. Okay, nkwaniriza ku mukutu gwa Air News UG amanya bampita ambassador wakabi. Mugwanga tubaleetera amawulire ag'enjawulo ga byabufuzi, ga ddiini, go byabusuubuzi, entertainment yonna tukuleetera ate nosobola kubanga omanya ekitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Byanjawulo ki ebitambula muno mu ggwanga okwawukana n'amawanga amalala. So, olunaku lwaleero nkuleetedde omusumba James Muwaasi. Mukugu nnyo ate era muntu ye akkiriza okubanga nti Katonda akola naye ng'ate teyeerimbise mu bufere. So, amakyaki mangi oba amakanisa mangi agali wano mu ggwanga nga gamu ddala tegakola biri ebiri mu Bayibuli. Wabula ebiri mu Bayibuli baagala kubanga beefuula nti bo be balinga abaabikola era be balina okubanga babikola. Olunaku lwaleero wensazeewo okuleeta omusumba ono asobola okuba nga ataanya zino ensonga. Musumba asooka obuzeeko abatulaba. Balamusizza nnyo mwenna abampuliriza n'abandaba. Okay. Musumba entalo zeeyongedde makyaki. Kiki? Ate zikyeyongera. Kiva ku ki? Kati church zaafuuka business. Okay. Kati awali business wabaawo competition. Okay. Kati competition yereeta entalo. For us in the kingdom, fe abali mu Bwakabaka tetulina ntalo kuba tetukompitinga na muntu yenna, Obwakabaka tebukompitinga. Nereka nkulage ekireeta competition, ekireeta entalo zino. Kati kankuwa ekyokulabirako. Oli wa ddiini ki? Nze ne Muprotestant. Kale Omuprotestanti, Omukatoliki, Omuseventh Day, Omuthodoxi, Omumaraki, Omuyisiraamu n'amala amadiini mangi esoogedde ey'abalokole. Omukatoliki bw'aba asomera wano nga waliwo ekereziya n'akyuka n'atandika n'agamba nze kanve wano we tuli n'asabira e Rubaga. Waliwo Abakatoliki abanyiiga, ab'ekereziya ya wano banyiiga. Omuseventh Day bw'aba asabira wano oba e Makerere oba omulala n'agamba nti nze nvudde mu y'e Makerere kati kansabire egindi eri Ennajja na Nkumbi. Waliwo anyiiga, waliwo entalo. Tewaba. Kaakati lwaki omulokole ye bw'aba asabira wano n'agenda n'akyuka n'agenda mu kyaki y'omuntu omulala nga naye y'abalokole, lwaki waliwo entalo? Ako ke kabonero akalaga nti abeera bizinesi eno alaba bakasitoma bamukendeddeko bagenze ew'omulala. Kitegeeza nti church gaba bizinesi ye. Era olumu nakola statement titoddamu kukwata ssente zo kugulira Mukama ttaka. Kuba Mukama ku nsi kuno ensi
abantu libayita ettaka lya Mukama ate lyabwe. Kyogamba abasondedde ebbanga n'ebbanga ettaka lyawo ku Kananirandi bakola nsobi kuba waliwo n'abamu bava ne bagamba twetaaga ssente zaffe oba we Pentagon gyotwatuuliza ebbanga n'ebbanga. Kati nno kankubulire nno kino kati nze nzize ngoberera omukulu oyo ate mumanyi yayinza okuba tamanyi nnyo naye nze mumanyi mumanyi nga tannatandika mumanyi ng'ali mu Ndeeba mumanyi olukujjukujju mumanyi nga mutembeeyi byonna kuba ffenna gye tuyitidde. Naye kankubuulire abantu babbiddwa abo abantu babakwata obwongo abalokole bange okukwata offside batya kakati kwega omuntu akeera ku makya n'agamba nti muleete ssente ngulire Mukama ettaka abantu ne basonda ssente bamala ozireeta nazikuŋŋaanya okugenda okuzisasulayo tayinza kugamba nti twasitula pano y'abakanisa oba abakulira ekkanisa eno netugenda tusasule wemala ozisonda okusasula kuba kwa nkukutu agenda ye na mukyala we badde manyi nga n'endagaano bwe bazikola ogamba nti kuliko nti gundi yasayininga ku lw'ekkanisa nedda bamala ozisonda ye ng'agenda ng'agula ettaka wabula ekyapa asobola obbayamba n'akissa mu mannya agakyaki kati abantu awo kyekibasikiriza ne bagamba nti bannange ekyapa kyekino kisoma n'amannya ekyaki sigimanyi mannya bagiyitaani Kananirandi si eyo bagiyita house of prayer kati ekyapa akiteeka mu mannya ago naye ejjukira kati bano bafala abatamanyi tebamanyi nti bw'oba ogenda okuregistaringa ministry ekyaki oligistaringa tewali we tuligistaringira nti kyaki abasinga abaregistaringa bagenda ne tuligistaringa like a company tuli mu Companies Act oba bwoliko ati kyaki z'abalokole ezaffe ogirigistaringa n'obeera ne ba board of directors era ne bagwa erinnya n'orireservinga bwe litabaayo era ne bagamba nti erinnya lino balikuwadde bamala oddikuwa ne bagamba nti kakati baani abagenda okuba abakulu mu kintu kino kati gwoba ogifuddaani kati abo abakulu baayo be babeera ba owuna b'erinnya eryo wadde gweoliraba house of prayer church ng'ogirabanga Mukama naye eri mu registration linira nti house of prayer yaani era bagamba nti yaono ateekawo ye ateekawo mukyala we kati nawulirako olutalo olwali eyo nti kwaliko mukyala we ne muwala waabwe Doreen ani kakati ndowooza abo yabajjako n'ateekawo n'omupya waddembe director omukulu okubajjawo n'ateekawo omupya kitegeeza asset eyo eba yaabwe naye bulimbo gamba nti tugulidde Mukama ettaka kyova olaba waliwo kyaki ezaagwa nga baaligula nga kati omusumba yakomawo ne yeetundira ettaka lye kubanga gavumenti tesobola ddirekawo nti anti lyali lya Mukama mulirekaawo lya Mukama nedda libaako ownership kati amannya ne bwe kutabaako gange nti Muwasi James naye nga kuliko Kingdom Transformation Center kitegeeza Kingdom erina nnyiniyo era ensonga lwaki abasumba omusumba nze mbageraageranya na president batya getola nti bafaanagana mu ngeri etya era nyina ekintu kye njagala simanyi oba otya ebyobufuzi sobola okwogerako eriyo ekibinja ky'endaba ekyagala okuggyako President Museveni tyaluddeko kibinja kyekyo weekiri weebiri sina kimu kakati teri atayagala aveeko ffenna twagala aveeko okiraba naye nze mu magezi agange ne mu kubikulira okwange waliwo ebintu bye tuteekwa okumala okukola bwe tuba twagala kumuggyako era kino nkubiriza bannange abanuupu abaaki abajjeema
FDC tibwe tuba twagala kujjako mukulembeze wa ggwanga ebituufu waliwo abalala abalina okusooka okuvaako. Baani abo? Kati nga abasumba tulina okusooka okujjako abasumba batya. Waliwo bamufuti abalina okuvaako. Waliwo abagagga mu kibuga abalina okuvaako. Waliwo abakulira abasamizi abalina okuvaako. Kugamba omuti tosobola gusindula nga togutemye emirandira. Gukyalina emirandira n'amatabi onoogusigula. Kati bo bafuuka batya emirandira ng'abo bano abasajja nga basumba bakayanja baani abo ab'amaanyi bakakande basooka ne Museveni okujja mu 86 Museveni okujja bo baaliwo nga basumba. Kati eriyo omwana omwe yayimbye akayimba nti guno omulembe gwa Sarawano okawuliriza akakingisa akayimba ako kanyumidde omulembe gwa Sarawano. Kakati gavumenti yo bwega nti nsaze wano n'abalokole beegabanya ogutundu nti Uganda baagigabana nabo ne bagamba kati President Museveni nga bw'osaze wano naffe katusale wano tabanyega bali mu kubba abantu tanyega baba batunza amayumba babakola buli kimu naye olw'okuba mulembe gwa Sarawano yabaleka nti nammwe musaleeyo nange kansale eno. Kakati bali mu kwegabanya. Osonza otya abantu nti sente ogenda kuzimba kanisa n'ozissa ku akawunti nga gw'oyina omukono withdrawinga ebyo mu makanisa gali amanene tebiriiyo. Ssaabasumba w'ekereziya si alina obuvunaanyizibwa okuwithdrawinga sente z'ekereziya agenda akole nedda. Ayinza n'okuba si signatory naye bano beegabanya Sarawano. Kakati wenjogerera olaba nti bakola bifaanagana. President nga bw'ategese okuleeta omwana we ne Kayanja ategese omwana we Junior amuleese. Ssenyonga yamaze okuleeta Josh mutabani we. Serwadda yamaze okuleeta ndooza David mutabani we. Buli muntu kati aleeta mwana kuba mulembe gwa kuleeta baana. Kakati bw'oba oyagala kufuumuula kintu kino bano abasajja abadde abasumba ab'amaanyi mu kibuga tulina okubagoba. Kati nze ndi ku gundi eyo. Kati eriyo abalala nga nammwe muli mu kukola mugole abagagga b'omu kibuga. Ate abagagga b'omu kibuga babagolera n'ava atya mu ntebe nga yabawa ssente be batukozesa anawaani. Ate golooza oyinza okugaggawalira mu kibuga nga tebakuwa. Kati okutuusa ng'oyagala kumuggyako oyina okuboyikootinga ebintu by'abagagga abo ne baavuwala temuddamu kupangisa maduuka gaabwe. Abazimbye ebisaawe nga binnakivubo temugendayo. Mukiraba muzire ebintuntu ebimu ojja kulaba ng'omugagga asigaddeyo nga takyakola nga factory tebakyagigulako bintu. Kakati mugenda mujjako ojja genda okulaba nga ekintu kinafuye. Naye bw'obanga bano bakyali muli be babalemezaako jukira balina popularity bamanyikiddwa. Kati obadde ombooza ku kanisa Canada. Mbadde nkyakubuuza ombuuze kanisa Canada. Kati gwe tokirabira ddala omusumba tatya na kuyimira ku kituuti n'agamba guno omulembe gundi yagenda okufuga tuwagira gundi. Olaba nti tatiiridde ddala ne campaign tezennatuuka naye yatandika ddojjikuba ne juice yafiirwa omukadde w'ekkanisa mbu naye kumukuziika n'akinagguka teyatya gwe baakubya amasasi n'agamba nti nammwe abaana abazaaliddwa olwaleero era Museveni agenda bafuga nga tatya. Naye ng'ebyo bye byali ebituufu ebyokwogera. Ekyo kiraga nti abasajja abo nga tebannavaako ono tasobola kuvaako. Kati nze mbakubiriza abakutteeyo mu basiraamu bamufuti mubajjeko. Mugiraba abakutteeyo mu bagundi mubajjeko. Abakutte mbagagga abayimbi waliwo abayimbi abeetaaga okujjako ate b'abayimbi bakitusooka bagenze babajjako. Babulooga abamu nga mmwe beetaaga kujjako era abamu bali mu kyalo kati balimba babajjako. Kati mugende nga mubajjako be abamu mubajjeko. Bayimbi kyabe bajjako. Abayimbi bagenze bavaako kati bebe kulo olaba kyakola ekivulu ali ayingira. Abayimbi bajja genda babajjako mpola buli lwowagira. Kakati olwo omulembe guba gugenda kukyuka. Naye nga mutunuze mundu omuntu omu nga bino ebikonge temubijjeewo ate kisoboka.
kati mzee Museveni sawa zino bamwesonyiwe nga tebana bakola tulina kusooka kujjako bano bali mu kubba mu kibuga tutunula bali mu kukola ebikolobero tutunula naye bwe tumala okubajjako ne tumanya nti bano bagenze generation endala egenda kujja obange twafe nze nali mu P7 nga bujinga awasa olimba bw'omubuuza emyaka gye tayinza kukkiriza mu 9 natula P7 fe twabanga bakulu nagituula nyina emyaka 15 ye yali awasizza omukazi olwo Teddy gwe mwaka gwe yawasiza kakati ddala ddala yafuniramu omukazi era ayina omuwala asukka emyaka 3 kyokka ate bw'ombuuza emyaka gye olwala ajja kugamba 49 nga nange nawezezza 49 ennaku 2 emabega kati abasajja bakulu bali myaka 6 naye balemeddewo abasajja twali tusoma primary nga tuwulira omusumba akola ebyamagero ye Kayanja Egundi mama Katonda yayita mmwe mwekka okuvolo tayitayo balala nga bwe mugamba nti Museveni aveeko nammwe muyina okugenda Katonda ayita abalala ne mubasaanikira ayita abalala ne mubavuruga ayita abalala ne mubakola byonna kati olwali ffe tuvuddeyo tugamba obubbi bwe mukoze bumala twagala kutereeza ggwanga lyaffe mwayigiriza abantu nti ne babagaggawaza bakola ne babawa mwafuuka bamasiikini kusabiriza buli kimu musabe ne mutandika okunyaga eggwanga kati kyekiseera tubalabuukiridde kyekiseera mugende amakanisa galina okukala waliwo ekkanisa emu gye nalaba baagizimba baagizimbisiza obuwumbi oba 6 kati ngiyitako nga kikalu ne ŋŋamba Mukama ojja kukola alina okusitula generation eyo eri side gyeziri eyo gyeziri gojja kutambula ojja ziraba waliwo neyali ebwayisawo yali kikalu nnyo kutuusa bwe yajja n'atandika okwogera ku bannabbi ab'obulima nekiryoka kiddamu abantu naye kyali kyakala nga kiddaala kyakala eriyo abantu bireedi ebimu tuleme kuddamu kubiwuliriza bwe tuba tunaasiguukulula omulembe nze situnuulidde Museveni yekka kuvaako nyina ebintu bingi byentunuulidde bikyuke abavubuka nabo bayingire mu mulembe gwabwe kati abamu batukaddiiza nga tetufuze bajja tukaddiiga kakati fe abagenda mu myaka 5 tunaakwata ddi nga mmwe temuvaawo temusiguka muli mu kubba bubbi bantu kati katuleete ekituufu era nsanyuka nnyo bwe ndaba generation ento nga waliwo abavubuka abazze ne basituka mu kibuga nga bafanero ne batandika okukola ebyamaanyi batandise okukyalenjinga ne bakayanja mpulira nga waliwo Katonda kyakola otwogera ku kimu eky'ekkumi oba ekiweebwayo mu makanisa tulaba nti imwe abasumba Mande mpaka Mande omuntu ajja n'asaba naye buli bw'asaba ate buli lunaku buli wajja erina omusaba ssente ez'okuzimba simanya kyaki ate ez'obuweereza simanyi ete ezaaki kati ye omuntu ajja Mande paka Mande akola budde ki kyokka ggwe bakonya kulaba nga ovulumula emmotoka okyusa bukyusa ebizimbe ozimbye omanyi kino njagala okitegeere omugagga yenna business ezisinga obugagga oba abantu abasinga obugagga bagaggawalira ku baavu era bw'oba oyagala gaggawala olina kudiiringira mu bintu eby'abaavu kati kanku ekyokulabirako kati abasumba kino baakimanya era bakikola bulungi nze kyemmeggana nakyo kitya kakati kampuni gye tuyina omanyi kampuni esinga okusasula gavumenti omusolo mu Uganda olwaliro bagiyita MTN kati MTN ye kampuni esinga okusasula omusolo mu Uganda kitegeeza eyingiza nnyo naye MTN bw'otunula byetunda sales zeekola si za millions ne house gara agula ke airtime ak'ebitaano ak'ebibiri n'agula data kati baategeera nti kakati MTN toyinza jigeza ku Toyota Uganda Toyota etunda baluke etunda emmotoka ya milioni 5 milioni 2 kitegeeza ba customer ina batono kati kampuni ezitunda ebintu ebyebbeeyi zibanjavu kweze zitunda layisi
kakati olwaleero Nairo Breweries company nene eyinza okubanga yakusatu mu kusasula omusolo naye etunda ki kabbiya akesatu abantu buli omu akaafodinga osanga omwavu nga akutte ecupa ya bbiya aginywa naye ate tasobola kugula seminti kasawo akasawo ka seminti ka mitwalo 3 kati omwavu aba ayinaawo ecupa za bbiya 10 kati omuntu ayinza okuba akacyangaza ali batagulanga kasawo ka seminti n'afa nga tazizimba nnyumba naye nga yakanywa bbiya azimba ennyumba kati bano abasumba kye bakola basi omusumba gyakoma okunafuya abantu ne babanga baba baavu basobola omuleetera obusente gwe boolabanga obutono naye teebereza bw'aba omusumba atuuziza abantu emitwalo 2 buli muntu ne bw'aba aleese 2,000 ezo ziba ssente nnyingi kati gwe bw'ogamba nti lwaki abakuumiraawo buli lunaku n'abayita mu saaviisi ye aba akibaze nti buli lunaku bwe banajja 10,000 ne baleeta 5 zijja kuba ssente bwe ziti kati ye omulala yalangira n'agamba nti kakati 77 77 n'akola 77 ennaku ne ziggwako n'addamu 77 emirundi 7 ng'abantu basulaawo babeeraawo naye olowooza ya surviving atya kati abantu buli lunaku baawangayo olw'okuba bangi yakulaakulana mu kaseera ako okusinga bwe yali yakulaakulana emabega kati abantu abanaku bebanga okugaggawaliramu ekirala omugagga talimbika naye abantu abaavu nakolako statement nakati njikola bw'okola church abantu abeeziribanga ne bagwa ebigo abasinga baba baavu si kyangu kusanga mugagga agwa mugagga tagwa kubanga omuntu w'okolera ssente n'ozifuna obeera olina okutegeera kw'otegeera naye n'omwavu gwe ye muntu gw'olima n'omugaba baakufuyira emmindi baakuloga baakulaama n'oteekawo n'ebigambo baakukola kino baakusiraanya olw'okuba ye situation gy'alimu agamba ddala baamusiraanya naye ng'omuntu ategeera amanya nti kino kizze lwa kino na kino eno kozi weeri kubanga kino kiri bwe kiti ne bwe kiti n'amanya ne bw'anaakivaamu kati omugagga oba omuntu omuyivu tosobola kumala gamulimbalimba nakkiriza kati bakwata abantu bano basaasoma bano banakunaku ne balyoka babagetaageta ne baba nafuyiza ddala ate omwavu ne bw'aba yasoma era addayo ku stage eri esooka aba alimbika buli kimu aba n'ekyekwaso so kati abasumba bakuzannyira ku butamanya nga setaani bwa